Yes, alright. Pinda ko film Z. Etandika butandisi tugenda maaso ate nate. Songa banaffe aba Fredx Motion Pictures nate. Tugenda maaso na katundu kafaako kutano. Bagamba ni King of Winner Film Productions. JB Ssegawa film. Ate nga tugenda kusinkana abazannyi bo ab'enjawulo omuli Nasali Walter nga kwereza nga Leah. Ate nga Tebandeke Sulaiman akomyewo wamu ne Natukunda Masse, Lumbuya Kenneth ne babiri Rachel, Ssegawa Jenny Bosco ne Masco Bashir, Lubega Anthony, eno gye bayita Empenduzo. Tulekere episode ya kutano. Agamba ni Lukabe Frederick editor waayo. Era nga Nasali Walter yayiyo olugero. Sunga Tamari Frank ne Pauline Hope bakoze ku locations. Ssegawa Jenny Bosco script writer wamu ne Natukunda Masse bibawandika. Ate nga Namulindwa Hawa welfare. Natukunda Masse assistant director. Ate nga Nsubuga Solomon continuity. So nga Natukunda Masse yalonza abazannyi wano nga bagamba Pinako Steven yabadde ku kamera. Ate nga Lukabe Frederick na Sam Sound. Ssegawa Jenny Bosco n'ateekamu ssente. Ssegawa Jenny Bosco director. Jukira tugenza okufundikira muzeeyi mwebe nga bamuyise n'abagamba mwagala kulekani mumwocha. Eno stage fa twateekayo amaanyi okulekani eyimirirawo. Bwe mba mwagala omwana wange yeeyokye kati njagala gye essaawa eno era kamubabule muzeeyi n'alyoka akulembera ekyokwokya omwana ayagala muwono omanyeeka bangi. Bwe bagana omwana abanga talina mulimu taba na mugaso ku kacoka n'akakolona. Bamwegayirira ne bamugaa munange omanyisebo kaanya omuntu omukulu si kirungi. Namugaa munange tukakanye amabbabbanyi gatuwedde omwana ajja akole kubanga ffenna tuli mu mbeera ya bugubi tunoonya kyakulya. Tetugenda munaye kuleka ntumulemesa. Embeera gye twali tugaisa oba gye tuleese tugivuddeko. Firimu egenda maaso. Njagala olabe. Kaakano ne tujja tukomewo omukulu Derika. TV nga tegendako. Asaakaawo. Ono agenda okubuuza muganda woono nga tamulaba. Mwana oli atambula nnyo. Atambula nnyo. Kaakano musajja mukulu wuuno waliyo kabako ne kabaakuuzo. Eno yali assebo emitwalo gye egiwera storage ovuddeyo. Mindeewo wali kiriya oba oyagala byakulwanyisa bibino namuwa akasumuluzo. Abayi baba n'omuzigo gumu naye nga mubeera enduulu z'otalabanga. Kanoono naye aleese enduulu endala. Wano ewaka wenkacyaga wenkasiba mwana ye muji ke kajini amuleese mu muji. Omanyi omuntu yenna omukyala bw'abanga bamuwadde ssente nga tazikoleredde aba amanyi ayisaawo y'okusasula. Kati najja obujulizi ebweru zengatto aziyingizaawo tewaba bujulizi. Kaakano mu kuva eyo nga tugenda tudde wa musajja mukulu Mwebe yatuuza famire ye n'atandika obbannyonnyola ekirungi mwenna weemuli si waliwo n'omu atali wano. Nagambye ojja kupozitaba episode zino zonna ku King of Winner Production ku King of Winner Film Production. Atandise obbalangira
yabagamba bonna nga bwe yabazaala bakwate kuba ne bafuluma ekibuga ne bafuluma ekyalo ne bayingira ekibuga ng'ekibatutte kwe kugenda okuleka ne bayiiya embeera naye embeera bika ye bayiiyizza abaana na ba musajja owulidde ono laba n'alyoka aleeta ebyana na bya musajja muwala we yakomyewo n'ebyana naye ng'ebyana byabba teyabizaala mu ye bayabizaala mu mukazi mulala kyokka ono yabirabirira embeera lwabize najja nabyo wano tewali wadde yaziza n'omunnyo wadde omujaani wadde akasukaali wadde ekintu kyonna omuntu no nti avuddeku kati ng'agamba kolona yakoze bulungi n'abazza nga toyi mugenda kulekani muyiiza kuno buli kyemukola kyonna mugenda kikoleranga kuno nga tolina mulimu gwa n'agamba omuntu yenna addamu okufuluma wano simanyi agenda Kampala nga tolina mulimu mulungi omulimu ogw'enkalakkalira emirimu gye mukola mulinga batembeyi teri n'omu addamu mufuluma kibuga kaakati no munnange muzeeyi yabatambi n'agasi walina omu addamu okufuluma kyalo mbu agenda mu kibuga kaakati n'omuwala kumba avaayo naye munnange ebintu bino bizibu ate awonyere oba mbu agudde olubege mbu batambula biki waliwo obuzibu nedda kati muzeeyi aba agenda nga talengera muwala we omwana avaawo ono efirimu gye tulaba tulengera ku bimu ku ebyo ebyatuukawo mu biseera ebya korona abaana b'abantu batandika okumanya abantu myaye kwe kwegolola abadde ku mission ewedde abadde ku mission gy'abaddeko ewedde wa Kiwanda ne mutabani wa Kiwanda abadde avaawa ate nga n'omwana ke kakubo kenda byavaamu waliwo ekitali kituufu kakati munange oluvannyuma nga tuddewo omukulu Derika kawala ke kali wano kagenda mu maaso bikasiimuula okulira nga olaba Yesu wampa mama wampa banneerera essanyu nga likususe kiki ekiyusu kye yakuwa okusiimula obusiimu kani nga mugamba leero weewadde n'okusiimula ku wano kumbe taata awulira jjukira kataata yafuuka mbega eri abaana be abaana bano babeera boogera nnyo buli kaseera babaako ebigambo bye baba banyumya muzeeyi n'atega okutu mbega kale buli kyebanyuma kyonna kyonna kiri ku bidiishi kigwa mu matu ga muzeeyi namugamba munnange nno okukola emirimu si kufumbirwa ne batuuka kungamba mbu simanyi bya mirimu n'aganga mpulidde akayimba ako ye lwaki katuyagala nnyo okuyiga emirimu ku lw'okuba osuubira obufumbo jangu kubulire munnange simanyi nakyegamba naye nafunye olulenzi wange bannange oli omwana simanyi era oli omulenzi gwe nafunye taata awulira nga mugamba musajja gwofunye akola mulimu ki alina booda wange yamugamba alina booda kataata yeewuunya nnyo yavuga benzi muwala we yafunye avuga booda n'amugamba nedda kolona yamuletedde yembeera naye kolona waggwera ajja kuddamu avo akole bye yali akola ayina tujja kuba tulabagana era njja kumperekerako n'enkya mulabe tomperekere kali kumbe ne kano kesunga omulaba kamuga atugende nja kuwerekerako enkya taata buli kimu kyonna awulira omwana yafuna munne avuga booda kolona yaleetera abantu bangi okuseeseetuka n'emirimu ne gikyuka kati maama w'abaana abaana nga bulijjo abayita Debola nani tamuliwa yesaawa taata ali wali yo mulimu gwaggwawo n'aguma kati ng'abaga munnange mugende ekintu mube nga mutambuza ng'obudde bukyali tube nga tufuna kasente kati engeri gye kiri nti akatale baakolanga mpalo yasalawo n'ewaka abenga ebintu bino abeera nabyo ennaku zaatali mu katale abaana babe nga babitambuza gwe kwata oli wa butungulu kano keeko obutungulu tugenda maaso ono n'akwata naye ebibye green pepper ono
Balitambuza. Nze naye mpulira banne lwaki nze nako ebintu by'okutambuza bino. Kati mama. Ono awula yagalako wakutambuza. Njagala olabe. Kati nalitambuliza. Baba nangamba basalira. Kakati munange maama bamusaba gundi obutungulu n'akambe simanyi akambe n'omunnyo. Kubanga ono bw'atwala ovakkedo. Bamanyi okuleka ni bamugula ne bamulya abavubuka nga si wanva. Batwalo baguze. Taata wali ali wana awulira. Omanyi bw'obeera mwami ebiseera ebisinga amaka agamu omwami nga tolina kyamaanyi ky'okola waka oba towa biragiro. Kati yayita mukyala we ng'abaana bamaze okuvaawo. Nkwendi tuula wali. Tuula awo. Jowe. Kati nga wamugamba omanyi? Naye ndiko mirundi nakugamba edde olekerawo okulabika nti abaana bano obawa ebintu ogenda okubitambuza. Naye wagaana. Ddala ndimo Nagamba munnange mundaba naawe. tambuza. Maama wuno yalina akaana. Iro. Abaana balina okutambuza ebintu tufune kasente akanaatubeezaawo. nabo mu bantu gy'obasinga. Ng'amugamba okimanyi bulungi abaana gye batundira si wa mutuufu. Abaana gy'obatusindika okuleka ni batunda ebintu ebyo omanyi ndi batunda ne batundiramu n'okutunda. Lwaki naye ogenda maaso ebintu bino biralwanga by'olubalaatu? Tunasiibanga. Munnange bw'obanga tuyagala abaana babe nga bakola nze sirina buzibu tebajja kukola. Yogenda mu bantu. Maama yamugamba nti oba tuyagala abaana bakole then katugume enjala ng'etuluma. Ate yakomayo waka n'asaba ettaano ezaawola gyagala kunywa ttulero. Katugenda okudda eno omuniga ali eno. Ngira mu kibala otambula Mwana nkwata switi girl. oba lwaki buli muvubuka alowooza nnyo ku bya tuni? Baby tongana nawe. Ne mwana simanye mmenya. Oba niwe producer kimwana. Awula mbu tuni emumenya. Ayina tuni ye. Awulira tuni y'amaanyi. Ate buli atandika tuni y'abaana banga hit. Ye n'omugamba mbu si hit. Ono nassaako laba eŋŋoma. Ulire eŋŋoma. Teekamu ensaasi. Amwe bad man nze ndyokyasinger n'akalo. Ulire ettabbu. Kati Ghetto Thunderbird nayingirawo. Buli talanta eva mu ghetto. Buli talanta eva mu ghetto. Efirimu egenda maaso. Kakati no tuba tuli awo nga waliwo piki eyingiddewo. Bannange Erika ondeesewo Erika yeno bano bongambye abakuba music bano bebo balina amavoko gonna era weyagala okufuuka sita olina okuba nga bekwatako bannanyini mavoko. Nedda okuyimba nkwagala nedda abo bonna batunulanga okusemba nedda abo tebalina kye bagenda kunyongerako. Abasanze bagalya ninamwe muli kuki? Omuntu otateekana byakubonga. Mwana okimanyi naye mwana kyali waffe mwana. Ebintu bye tukola. Nabagamba nti mulekera ebintu ebyokuleka ni mukola ki? Fa babeera mu buyumba obufaanana okwonoona ate mwe mugenda maaso n'okuba mukoleramu ebikolobero. Kwegamba buli munaabanga buli kimu atonyumya naawe. Tuli mu karantini. Ne naawe okimanyi karantini era tuba tulina okweyokya. Ono yagambe tweyokyemu kasaali era ky'ovola osanze twebabula. Babadde bali mu kwebabula. Tulina embeera si ya lubeerera tegenda kubeerawo bweti ate tuleke essaawa eno kutufuula nti ate yeyo tukigendereko nnyo tudde ku birimu gye tulina okukola banne bino ebintu bya kisiru nnyo. Kale ono yabalabula mwana laba Ghetto Thunderbird oba Thunderbird kyeki naye nga Thunderbird kati yamugamba toddamu tuteba obudde ogusite bwafu bufala. Kakano musajja mukulu yuno ate munange sibamusaba ennamba y'essimu. Emuseno omuntu obeera n'ennaku naye kasita ofunamu kawaazi katono ogyerabira n'otandika kubala birala. Kati aba ali wano
nga baby azze kati baby yajja ne mula. Hello. I'm Martin. Yenze Mati. Wow. Chichi. Angel. Uno sister. Kan ono sister we. Nga mugamba atuwe mugabu. Nabi njagala okugamba sister wange sibeeko na byama byange. Yo si muganda wo. Umbadde manyi muganda uguze naye. Muganda wange ne ndabo mukwata nnyo mu ngalo tuzita. Kumbe kiri ate kiganda kyono kijimumuko kubanga munnange. Byabasajja bizibu. Era emitima gyaffe. Kati ngono agenda mu maaso. Nze kyogamba sande kiganye. Ekyamazima sinza kulimba. Wuliriza. Soma. Otumanyi nsoma naawe osoma. Okitegedde nze nkola naye nfume mutwalo kati nze abadde kufa. Omwalo ono ayagala nnyo omulenzi ono afuuke bba. Naye ebintu byalaavu oba olina okulekanya obigenda mpola olw'ensonga. Omuntu okuba nti takola oba kale n'essaawa eno wali akweya kale yandibadde ali ku ssomero singa abadde siroko down. Naye kati mbeera eno omwalo n'awulira amwagala ate ye omwala kyasinze okuba ni asimbako essira bwe bufumba okuba ni buyimirirawo n'okwagalana. Kati ono ayingiza omutwalo ogumu ate ng'eka babeera bagulinze agugabaneko atya n'ono. Sooka okwate ezo ssente. Nze ngenda kukola kandi nkufuna emitwalo egyegi. Era Martin njagala obe nga ssente ezo obe nga ozitereka osevinga. Bano abakazi bwe bati tosobola butabawa mukwano. Ate osevinga otereka. Omukazi naga sevinga naye aga tu sevinge. Kwetana ayagala kesatu ayagalako KFC. Abannayi kati tu sevinga KFC. What sevinga kwekulaakulanya. Jangu tugende ekanja ntuddeyo. Kale mukono najja waliwo omukogo otunula nga ye ajja kwagala nte si wa nkoko abala kiro tabala buwoomi. Yegenda maaso kati ssebo ng'agenda maaso akomplaininga takyamukubira kasimu. Lwaki tonkubira ku ssimu? Olina okunkubira ku ssimu kwentofu enja kuba. Kale nno tugenda okuba nga tutandikira okuba nga tusobola okumanya bannaffe omukwano gwabwe gubenda batuusaawa. Omwana atandise okuleka kandi afunira ono ssente abe nga asevinga. Wabula ekibuuzo kirala kiba nti zaawa Martin okusevinga zo zivaawa? Akuume.